bw'otandika okuŋŋamba nti Sserunkuuma mukyamu oli mu buyabuya ekisaanidde. Nze nva mu Sserunkuuma kakati njagala mpite mu Sserunkuuma okutuusa lwe ndituuka ku muntu omubereberye. Bwe nnaatuuka ku muntu omubereberye ndyoke ntuuke ku mutonzi eyatonda omubereberye mwensize entambulira okutuuka ku nze. Ffe okujjukira bajjajjaffe tuba tetubasinza, tuba tuyitamu kyekisumuluzo era lwe lujegere olutukonekitinga ku mutonzi eyatonda omubereberye, eyatonda abazze babaawo abantonze nze okutuusa kaakano. Kikwetaagisa diguli kufuna kipapula ky'abazungu mu ssettendekero lyonna mu kifo ekyateekebwawo gw'onkakasa nti ebisomesebwa abaana baffe byebyo ebisaanidde, onkakasa nti ebibuulirwa abaana baffe byebyo ebituufu. Gw'olowooza singa omuzungu yali ayagala tuyige yali tasomesa mwana waffe bwe bakola ssimu bwe bagizimba from scratch? Singa yali ayagala tuyige yali tasomesa mwana waffe Kyambogo University n'amusomesa degree mechanical engineering naye ng'amusomesa bwe bakola mmotoka? Lwaki yamusomesa kkanika ye gy'akoze? Bwe tutagattulula kutegeera kuno kugenda buziba, tugenda kusiriwala. Bwe tunamala okusiriwala tusitule obusiru bwaffe bwe tusiriwaddemu tubuwe abaana baffe babwongereyo, emirembe gy'obubuguyavu n'okusiriwala kusigale nga kukyagenda mu maaso ebiro byonna. Wateekwa okubeerawo omulembe mu nsi. There must be a generation etuula n'egamba nti ekimala kimala. Obusiru bukoma ku generation yaffe. Nsaba Katonda mpe ekisa obusiru obwange bukome ku nze, abaana bange baleme okutwala obusiru obwo. Mbeesomeseze kubanga obusiru ate ye maama w'amagezi. Tosobola kutegeera magezi nga totegedde makulu ga busiru. Obusiru bwe buzaala amagezi. Omala kukwenkuka mu busiru n'okozesa obusiru n'obuyitamu n'olaba nga buzaala bya busiru byokka n'otegeera nti waliwo ebirala ebitali bino. Olwo ebyo by'otegedde obikozesa osomesa abaana b'ekituufu. Gwe n'onkeera n'oŋŋamba nti nze Senkaayi okukwana Nankaayi si kive. Naawe weefumiitirizeemu. Katonda bw'atuwa ekisa okuyigiriza abalala bye tutategeera tubireke. Kubanga nze kye sitegeera waliwo gwe baakiwa. Nina bakwano bange abasomesa ku mitimbagano kuno, kuliko Haji Bakaluba, kuliko Newton Buteeraba n'abalala. Sijja kusomesa Haji Bakaluba byasomesa, sijja kusomesa Newton Buteeraba byasomesa. Baganda bange buli omu yayita mu kkubo lye. Ffe tulina ekkubo eryaffe lyerino. Bw'omala okutegeera ng'onoonya ewalala nga naye ofuna okutegeera ng'ogenda okuŋŋaanya okutegeera okwo. Only show them the tragedies of their past so that they live in fear and think worst of one another. Balage bukyamu bwokka obwabo be bavaamu, basobole okubanga ate buli kaseera bw'otumbula basobole okubanga buli lwe bajjukira ku gye bava bajjukira bubi bwereere. Kyova olaba abazungu bwe bajja wano baatugamba twali mu sitaani, naye ate baatusanga tuzimba amayumba, baatusanga tulina LC structure ng'ensonga nzitwala ne bazitongoza ne bazijjaawo ne zirukibwa ne zitwalibwa ne zigombololwa ne zisazibwa ne zituusibwa eri Katikkiro n'azitikkira n'aziwa amakulu n'azanjulira beene. Twalina gavumenti. Baatusanga nga tweyawula era nga tusobola okwerambika obulungi nga bwe nva mu kasolya ka kitange mu nju ya kitange nfuluma ne ntuuka mu luggya ne nva mu luggya ne nkulembererwa mu lunyiriri ne tugenda mu lusuku ewali omutuba gwaffe ne tuggyayo enku ne tukomawo ne tufumba emmere mu masiga bwe mala okujja ne tugizzaayo mu kasolya esoosootolwe tulye. Baatusanga tutegeera, baatusanga tubikka emibiri gyaffe nga twambala, baatusanga tusoma era nga tumanyi obuvunaanyizibwa bw'omwana omulenzi n'obuvunaanyizibwa bw'omwana omuwala. Baatusanga buli muntu atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe mu nsi era baatusanga tukola. Temwagala kutulowoozesa era temutulowoozesa twali babuyabuya. Twali tutegeera ebiriwo kati
bye bizze ne bitwagala okutulowoozesa nti twali mu kizikiza. Mmwe kambategeereze wano, Katonda mu ntandikwa ensi yali ebutikiddwa kizikiza, yayingira mu kizikiza okuggyamu ekitangaala, n'asaba ekizikiza kiweeyo obudde obubeere obw'ekitangaala, ekitegeeza ekitangaala kizaalibwa kizikiza. Abeeru bazaalibwa baddugavu era batondebwa baddugavu. Temusobola kutulowoozesa nti twali tetutegeera, twali tutegeera, wabula eno ensomesa yali ngenderere okutusiriwaza tusiriwalire mu busiru bwaffe obwali bututeekeddwamu, tuleme okugoberera abantu abo n'okubawangula. Kyova olaba omwana aba ayiga software w'essimu eno, bwe bakitegeera nti alinga atandise okumusoma nga bakyusaamu akantu mu software, kitegeeza tugenda kubeera bagoberezi paka. Convince them that their species used to be that of an incognizant wild animal. Bakkirizise nti bava mu nsolo. Mu bufunze abazungu bwe bajja okusomesa baatugamba mu evolution tetwali bisodde. Ebisodde ba muntu nsolo, ne bigenda nga bifuuka ne tufuuka ffe. Naye kambabulire n'okutuusa kati ebisodde gyebiri, amazike gyegali, enkima gyeziri, n'abantu weebali. Njagala kubuuza kibuuzo, wagenda kubaawo olunaku enkima ezo zetulaba mu bibira lwe zigenda okuzaala abantu? Oba wagenda kubeerawo olunaku ffe abantu lwe tugenda okuddamu okufuuka enkima? Baakikola mu bugenderevu. Make them think that their very existence is so incredibly random that they lack purpose and struggle to make sense of a creator. Bakkirizise nti okubaawo kwabwe tekuliimu makulu era tebalina mugaso lwaki weebali, era tebategeera na butonzi bwabwe. Osobole okubawa obutonzi bwe bategeera, babukkiririzemu era babukozesa okulamula abalala. Njagala kuyita ku programu eno Manya Kyoli Extra kutegeeza nti waliwo ensonga lwaki oli mulamu, waliwo ensonga lwaki okyategeera, waliwo ensonga lwaki okyassa. Twajja ku nsi nga tulina amakulu agatuleese, nga bwe ngalina naawe bw'ogalina. Tell them that their kind is as smart as they've ever been. Kale bwe baba basooka baali basiru, bategeeze nti nabo basiru, tebasobola kuba bagezi kusukka kwabo abasooka, so that they don't question the integrity of the system that they're in. Balemenga okubuuza n'okutunula mu bukyamu bw'enkola system gy'obo bataddemu. Bw'oba basindise ku ssettendekero kusoma, balemenga okuzuula obukyamu obuli mu bibasomesebwa. Kyova olaba nti bwe tumala okusoma bakwambaza ekigoye ne bakuwa akakofiira ne bakuwa ebipapula bibiri, ekimu bakituuma certificate, ekirala bakituuma transcript, ne bakugamba nti ofunye diguri. Bazadde bo ne bakujja ku ttendekero ne bakuzzaayo waka ku pate ennene gye baakoze nga bajaguza olw'omwana waabwe okufuna diguri. Naye nsaba twebuuze, ddala tuba tufunye diguri by'ebipapula? Tuba tufunye diguri nga bwe tufuluma tetulina kye tusobola kutonda? Mutonzi ki aweebwa obutonzi n'atikkirwa mu butonzi nga bw'afuluma talina ky'asobola kutondawo? Artist ki eyeeyita artist nga talina kifaananyi ky'asobola kufulumya? Producer ki eyeeyita producer nga talina ky'afulumya? Kitegeeza twasoma naye tetwasomesebwa, twayiga naye tetwayigirizibwa, twagambibwa naye tetwategeera. Tuddayo mu masiga asatu: osoma ki, olaba ki, owuliriza ki? Provide them idols with artificial beauty and use them as examples of what it is to look perfect, so that they are never content with their own appearance and can't help but compare themselves amongst each other. Bateerewo olupimo lw'obulungi kye twatandise nakyo, nga tubagamba olupimo lw'obulungi lwe baatuteerawo
olw'obweru. Obweru ye mulungi. Buli ffenna abali wano, buli muntu ayayaana kufuna visa kuva wano. Ago ge mazima. Batono si bonna, naye abasinga obungi abaana generation yaffe, buli muntu ayagala kufuna visa kuva wano. Bayinza okuba n'ensonga nti ensi eno ekalubye era ekaluubiriza abantu. Naye kambabuulire, baabuuza Maktoum owe UAE nti olaba ki? Nti nze nvuga Mercedes Benz, mutabani wange avuga Range Rover, muzzukulu wange ajja kuvuga Bugatti, naye muzzukulu wa mutabani wange ayinza okutambulira ku ndogoyi. Ne bamubuuza lwaki. Emirembe egy'amaanyi, emirembe emibi gitonda abantu ab'amaanyi. Abantu ab'amaanyi batonda obulamu obwangu. Obulamu obwangu buzaala abantu abanafu. Abantu abanafu bakomyawo embeera embi. Kitegeeza embeera gyekoma okukaluba wano ewaffe, gyegenda okukoma okutonda abantu ab'ensa, abantu abalina amagezi. Buli Katonda lwaleeta ekiseera ekizibu n'ekikaluubiriza, aba ayagala abaliwo babeeko kye bayiga, bajjemu basobole okukyusa ensi. Wano we tuli, abazungu baabeerawo emyaka giyise. Baabeerako mu mbeera nga bebba, betta, beewalana, tebeeyagala, okutuusa lwe banoonyayo abalala basobola okuwalana. Abo abazungu be mulaba baalwana entalo ku lukalu lwa Bulaaya nga betta bokka na bokka. Okumanya nga babi basooka kwetta bokka na bokka, basooka kwerwanyisa bokka na bokka, basooka kweca okutuusa lwe bafunayo ffe basobola okutta n'okuwalana. Bwe baamala okufunayo abantu be basobola okutta n'okuwalana n'okulemesa, bonna ne bakuŋŋaana mu bubi bwabwe, basitule obubi bwabwe babututeekeko, era baabututeekako. Ensi zaffe zino nnungi, mutunulire obudde, kuba eyagala kutonnya, naye ate gujja kumala gwake. Kakati omwana wanaddukawo, wensobola okusimba leero wano ekijanjaalo n'ensima akanya katono nenzira nenkomawo nga kikoze nenkirya, tugenda kuddukawo. Ate bo basitule embeera zaabwe bakomewo, bawambewo, kituuke ekiseera nga ffe okudda wano tekisoboka. Kyekyo abantu kye bakoze, batunze mu byalo ne baddukayo ne bagula bodaboda ne bajja e Kampala. Kakati ekiseera kituuse era kikyayongera okutuuka nti bagenda kubeera e Kampala wabaleme, ng'ebyalo gye balina okudda batundayo. Bazungu kye bagenda otukola, tugenda kutuuka ekiseera ng'okudda wano, okudda mu zino ensi nga wazifuluma bakuwa obutuuze eri nga kizibu, kubanga bagenda kuba bokyupayinzeewo nga waabwe. Mutunuulire, Abachina bakomyewo, Abayindi bajja dda, Abazungu bakomyewo, n'Abamerika baagala. Kati ensi zaffe bazino zizzeeku the second scrum and partition of Africa. Kati bagigabana, amawanga gatwalako amawanga. Naye era omuddugavu tategeera. Omuchina asoma ddiini ki? Ayogera lulimi ki? Asoma biki? Lwaki atwala ensi? Lwaki engoye zonna ze twambala zize? Lwaki eddagala lyetusinga okumira mu famasi ziri Abayindi? Lwaki abaana baffe abalabirira ebyalo kati bakola mu Buwarabu? Lwaki emmotoka zonna ezisinga 9 ku 10 ze tuvuga ku nguudo za Uganda zikolebwa mu Japan? Kyogamba bo si bakkiriza, era kyogamba bo Katonda talibalamula, tebalina ggulu lyabwe. Kutegeera. Kale ku nkomerero ng'omaze okubasomesa ebyo, they'll destroy themselves and you shall always emerge as their savior. Nga bo batandise okwesaanyaawo, banaddukiranga gy'oli ofuuke omununuzi waabwe. They will never see themselves as the same. Tebaliddamu kweraba nga bo. For the information given will separate them. Ebyo tunaaba tubasomesezza binaabaawulanga. Teach them the right way of doing things. Basomese enkola entuufu ey'okukolamu ebintu, basobole okweramula, so that they continue to judge themselves. Oyo ayize n'ayiga mu ekyo ky'amanyi n'akikenkukamu, atamanyi ekyo ky'amanyi alowooza musiru, alowooza tategeera, era alowooza ye tagenda mu maaso. Buli atakkirizanga ye bwakkiriza, kitegeeza mukyamu, y'ensomesa eyatuweebwa. Era nsanze bangi, era nammwe mubalaba eyo, mubatunuulire mubeegendereze era mubategeere. Musanze bangi eyo tubasanga
ng'olw'okuba ye yakuguka mu ekyo alowooza ate akuguka mu ekyo tategeera mu buyabuya talina gy'alaga. Olw'okuba oli yakuguka ye mu kyataagugukamu agamba wanjawulo era tebasobola kubeera kyekimu. Kiki kye twetaaga okumanya? Mu science waliwo ebigambo bibiri. Waliwo kye tuyita software ne hardware. Software abeera munda, hardware abeera kungulu. Software yawa hardware amakulu, kitegeeza entegeerayo ye software, gwe kungulu, that is the hardware. Software akutuddemu ge makulu g'obulamu bwo n'amakulu ga kino kye tulaba ekiringa omubiri. Ebikuvamu bwe biba nga si bya makulu nga tosobola kukozesa bulungi budde bwo kulowooza na kwefumiitiriza, weebuuze ku ekyo ky'okenkuseemu, ddala kino kyenkenkuseemu kye kituufu? Kiyinza okuba nga kituufu naye buuza, gano ge mazima. Bw'onoomala okutegeera ekyo, tujja kusobola okuzimba ensi ennamu. Naffe abaddugavu tugenda kusobola okwezimba, tuzimbe ebyaffe. Abazungu bajja wano nga tuzimba ebizimbe biringa amasiro. Tekinologiya yalikuze nga tuzimba ebizimbe ewaffe e Kampala wano nga biringa amasiro. Ne tukuza tekinologiya nga tumukuliza mu buteeketeeke bwaffe. Baalirinnya nnyonyi okuva mu mawanga gonna all over the world nga bajja wano okulaba tekinologiya owaffe. Twalizimbye olubugo ne tulukoleramu amakampuni agakola engoye nga ffe engoye zonna ezambalwa wano ziva mu lubugo. Abazungu baalirinnye ennyonyi zaabwe okujja wano okulaba ffe ennyambala yaffe. Twalitegese empya zaffe nga bw'olaba bw'okyala mu maka g'Abajapaani bwe baba balya emmere, tewali Mujapaani atuula ku ntebe, batuula wansi. Lwaki? Ekyo liriba ssomo ddala. Lwaki naffe twatuulanga wansi? Era lwaki twatuulanga ku lujjuliro? Lwaki Abajapaani batuula ku lujjuliro? Bwe munaategeera tugenda kusobola okuzimba ensi ennamu. Naye bwe munaakozesa okumanya okweru ne mutandika okukozesa okulamula okutegeera okuddugavu, tetuligenda kukwatagana emyaka gyonna. Ensi zaffe tugenda kuzisaanyaawo, n'ekyo kye tuli tugenda kukiyuzaayuza nga tukiyuliza bannaffe abatali wano, bo basanga ekiwedde batwale ensi zaffe nga bwe baagala. Gwe akozesa obulamuzi bw'abantu abalala okulamula baganda bo wano, funayo akaseera akakaako okusiriikirira, weebuuze, singa tebaakusomesa ebyo by'omanyi, singa otegeera ki? Obw'omwoyo tebabusomesa, ebisigadde bye basomesa. Omuntu bwe batakuyigiriza ekyo ky'omanyi, tosobola kukitegeera. Naye olowooza b'ovaamu abataayiga ekyo ky'omanyi naye ng'okikozesa okubalamula, ng'otaddewo ki era otonzeewo ki? Kituufu ositukidde mu bulamuzi bw'abali, weebale, tukwebaza. Naye ddala abo b'ovaamu bye baakola, gwe waakakolako kyenkana ki okusobola okutambuza ekyo? Basaba tuzuukuke, tuddemu amagezi, tunoonye okumanya okutegeera n'amagezi agatukwatako, tusobole okuzimba ensi ennamu. Mbeebaza okuwuliriza, mbasaba musubscribinge mu channel yaffe eno, tutambule n'okumanya okw'amakulu, okutegeera okw'ensonga n'amagezi agasingiridde oba n'amagezi agagasaanidde agatusobozesa okuzimba ensi ennamu n'okutambuza obulamu. Mbaagala nnyo. Ssaabasajja Kabaka wangaali.